Ebyenfaya mpuuga n'amazika g'embireso olwaleero mumanye bwe byagenda. Mpuuga yali munywa mukago nga nkola naye muleerwe Kampala mwe twali. Olumbe lwamututtako mu ngeri y'olusago musujja gw'ebitaano gwamutta. Nga tannafa nno twakuba nnyo tugulwanyisa okuguwonya omusujja gwagaana. Motoka twagipangisa okumutwala mu ddwaliro e Mulago ezo ssente zaafa. Baamuwa ekitanda n'amazzi ecupa bagimusaako naye nga waapi. Agenda okukutuka nga tewali sirinje netuyambe nemujjululaawo. So nga yatulamira okumuziika emukungwe nga nze bwe nkoze okusooka wali. Bwanika kwe kweyazika akagaali kasse Wajjuba Mpuuga twalibwe mukungwe. Omulambo gufulumye Mulago twabba mu bbena nti omusawo yali atubanja. Busente bwe nali nabwo twagulamu kikunta ne tumuzinga era tewasigala. Nga tukulubbya mufu Mpuuga ono mu kasana ak'emimula kwolwo. Olugendo lwa mayiro 82 naye nga tuyina okutuuka. Tonga yeekolera ge gange musiibye mutwe wa musuze muto okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira akatambi kana alhamdulillah. Naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukumye mu ngeri ekyasinze okubeera ennungi. Nnyongera okubajjukiza terogwammwe gwa kunnyambako okuntambulizako obubaka butuuke kuli munnayuganda nze ogwange gwakunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo bamutembeeta. Ntandikidde ku Bwanika. Bwanika yagambye nti beebaakaka Kyagulanyi okugenda mu Arua yali agaanye. Ekibuzo kiri kimu Bwanika. Lwaki Kyagulanyi yali agaanye okugenda mu Arua yali yeekengedde ki? Era lwaki mwamukaka gende mu Arua ng'ebyavaayo twabimanya? Tugambe nti mwalina olukwe olusaanyaawo Kyagulanyi kubanga ye ng'omuntu otukakasizza nti yali agaanye kitegeeza yalina kye yeekengedde. Ate gwe n'ogamba nti ffe twakaka Kyagulanyi okugenda mu Arua. Kitegeeza nti mwamukaka nga waliwo ekikolobero ekirina mumukolwako. Era ye yagaana okugenda mu Arua olw'okuba yalina kye yeekengeddeyo. Ebyava mu Arua nkakasa byonna twabimanya abantu. Mpaawo magombe gazza Kyagulanyi yayita ku mumwa gwa nkoko. Era okukakkana nga munnaffe Yasin Kawuma abiguzeemu obulamu bwe. Abaaye Arua eno byonna ebyagwayo. Abedi Bwanika oyina engeri gy'osobola okunkakasa nti tewabirinamu mukono oba temwabirinamu mukono. Nga ggwe yakaka Kyagulanyi okugenda mu Arua wali okaka waaki? Era wamanyaako ku nsonga lwaki yali agaanye okugenda mu Arua. Ebyava mu Arua nga bifaanana n'okugaana kwa Kyagulanyi okugendayo. Ate era bifaanana n'engeri gye wamukako okugendayo. Kitegeeza ggwe okumukako okugendayo wali omutegekedde entaana. Ate ye okugaana okugendayo yali yeekengedde ekyaliyo. Tukkirize tugaane nti basajja mmwe mwali mutunze omusajja bamuttire mu Arua. Kubanga kyonna ekyagwa mu Arua tekyali kikangabwa nti kiguddewo bugwi kyamangu nga accident. Wabula kyali kiteeketeeke ng'omusajja alina okufiira mu Arua. Kakati ate oli wano ggwe wennyini weewaako obujulizi namukako okugenda mu Arua. Ate ye yali agaanye okugenda mu Arua. Akisimbalala nti yalina kye yeekengedde mu Arua. Era naye walina ensonga lwaki omukako okugenda mu Arua. Mwalina olukwe olutta omusajja ndowooza mutegedde. Ebiseera ebisinga omuntu ali obutwa ekibya mwabaabuliridde tekibeera kya muntu weewala. Wabula kibeera kya muntu gwe yeesigira ddala. Kakati bannaffe ababeera mu State House ebbanga lyonna. Bannaffe abakkaatiriza obuwanguzi bwa Museveni ng'awanguddwa. Be bali mu kugamba nti twakaka Kyagulanyi tumutwale mu Arua yali agaanye. Okyabuuza ani yali emabega w'olukwe olw'okutta Kyagulanyi? Oba bani abali baluse Kyagulanyi okumutwala mu Arua asobole okufiirayo? Abo bennyini era okufa kwa Yasin Kawuma. Bwanika yeewaddeko obujulizi emmandwa ye yennyini gye bayita Bwanika. Emutembye ku mutwe ne yeewaako obujulizi nti ye ffe twatta Yasin Kawuma.
era yeffe abaali bagenda okutta His Excellency Bobi Wine ku lunaku olwo. Tugenze ku point ey'okubiri gye wayogeddeko. Katana, Rubongoya baaweererwa Museveni. Nze siyinza kubeera mu kibiina kye kimu n'abantu abaaweererwa Museveni. Neeyongedde okwagala Bwanika. Obukyayi bw'olina ku Museveni mu bigambo singa bubadde mu bikolwa abadde agenda nanca. Gw'atalina buvumu butuula mu kibiina kye kimu n'abantu abaaweererwa Museveni. Ate tukulaba ne juzi wali mu State House ng'ogenze wa Museveni. Gw'atasobola kutuula mu kibiina kye kimu n'omuntu eyaweererwa Museveni okumanya wakyawa Museveni. Naye ate tukulaba gwe weenoonyeza Museveni yonna gy'ali n'omwesisinkanira. Tukulaba nga ne mu State House wagendayo mu mwaka gwa 2026 ng'okulonda kuwedde ne mwami Ssebaana omugenzi kati mugenze kukkaatiriza buwanguzi. Mu kulonda kwa 2011 nga Besigye ava e Nairobi okumujjanjaba oluvannyuma lw'okukuba tear gas, Museveni yali alayira Kololo nga Besigye akomawo mu ggwanga ava wano e Nairobi. Ne Mau gwe twalirowoozezza nti mubi nnyo yakwata kkubo kugenda kwaniriza munne bwe bali mu struggle. Era baayita ku luguudo lw'Entebbe baalwako nnyo kubanga jaamu yali mungi. Ng'omukulu Abedi Bwanika agenze Kololo kukkaatiriza buwanguzi bwa mwami Yoweri Kaguta Museveni. Ono gwagamba ntasobola kutuula mu kibiina kye kimu n'abantu be yaweerera. Mu bufunze yakyawa nnyo abantu be yaweerera okusinga ye kennyini kabaweerera. Kibanga bw'ogamba nti nakyawa abaana abaasomesebwa Dimansita Magala Mabanda Butambala gy'oli ssebo nkutumidde. Naye ate nga ggwe ne Dimansita Magala muteetera gubasaza mukamu temukyekwekana kwekweka nti mukikolereko mu nzikiza. Wabula mukikolera mu mataala mu lujjudde ng'ensi yonna ebalengera. Ddala kituufu oba wakyawa Dimansita Magala oba oyina butakkaanya bwo bulala ne bano abaana b'ogamba nti sisobola kukolagana nabo lwa nsonga nti baasomesebwa Dimansita Magala. Bukyayi ky'obwo obwakuleetera okukyawa Rubongoya ne Katana olw'okuba baaweererwa Museveni otuuke n'ogga nti tuyinza kubeera mu kibiina kye kimu olw'okuba baaweererwa Museveni. Naye ng'ate kabaweerera musiiba muteetera ku nkya ne mu ttuntu. Era ffe tukyawa abaana abaasoma nga basomera ku ssente za Museveni nga ekirooto kyabwe mu budde obwo kyali kya kusoma basobola okuweereza ku nsi yaabwe. Regardless baweereddwani fiizi waabwe abadde asasulibwa baani kubanga ekirooto kyabwe kyali kya kusoma bamaleko basobole okugassa ensi yaabwe nga tebatunuulidde ani abaweeredde. Abaana abo nsobola obbalaba ng'omuyala anoonya ekyokulya. Omuntu omuyala anoonya ekyokulya tafaayo ku ani akimuwadde, ye afa ku kimu okufuna ekyokulya. Lwakuba nti bino ebya self service byajja neffe bwe twabeeranga ku mikolo nga bayisa essowaani bagabola, amaaso go togateeka ku ani akugabudde emmere wabula ogateeka ku ssowaani na kumanya bifi bye bakuwadde oba n'akaceere bakuteereddeko akawera. Kaakati omuntu omuyala bw'ati afa ku mmere tafa ku ani amuwadde emmere. N'omwana ayagala okusoma afa kusoma tafa ku ani amuteeredde school fees. Kaakati tukyawa abaana bano abaali baagala okusoma nga ekigendererwa kyabwe kyakuweereza ggwanga nga tebafuddeyo ku ani abeera abaweeredde. Tugende Bwanika yeetwala mu State House emisana ttuku, ye mwesigwa. Bano abaweererwa Museveni bisassalala wabula ono asisinkana Museveni wansi w'okutegeera kwe nga talina na bwetaavu nnyo nga bali bwe baalina. Ye mutuufu nga ne juzi yabadde mu State House mbwagenze kuteesa ku bya mmwanyi. Unfortunately mu Parliament ate teyateesa ku mmwanyi. Omanyi tekitegeeza okugenda ewa Museveni ng'ogenze kuteesa ku mmwanyi. Naye nga w'olina amaanyi agateesa ku mmwanyi ne Parliament togituddeemu. Twesige ggw'omu ku baatunda emmwanyi yaffe ekirime kya Buganda ekyatugaggawaza okuzaama, ekyatuweerera okuzaama, ekyatuzimbira amagolofa, ekyatukolera zi faamu. Tukyawe Rubongoya ne Katana be tulina okukyawa. Mu kulonda kwa 2016
Mafayansi Mpuuga oyo gwotetera naye nti ye musajja alina okuggyako Museveni yalekawo Dokita Kizza Besigye oyo gwe wagambye mbu bawuliziganya bulungi naye mwera bali mu nkolagana nnungi tukimanyi bawuliziganya yalekawo Besigye eyali amaze mu struggle emyaka 15 ng'era ogwo omulundi yali avuganya gwakuna n'agenda ne John Patrick Amama Mbabazi eyali yakafuluma gavumenti ya Museveni nga Ssaabaminisita omwaka gumu emabega ntono yamanyi Museveni era yagenda okumutugirako era mwagala twesige mmwe nga ku lunaku olwaleero Mbabazi yakwatadde ekkubo yeddirayo dde ewa mukama we naye Mpuuga eyamusemba emabega naga nti Besigye be bamu oba nti kitegeeza okugamba Besigye be bamu yafuluma gavumenti mu 98 oba 99 naye ng'ono agifulumye nga super Ssaabaminisita the executive Ssaabaminisita nonti bano bannabbanja ebidomolera si balwakana Lugunda but a super prime minister ajjudde era nga ne cabinet yonna mutya gwe kyogamba nti olunaku lwa gimuweza asookuti yonna bbanja naye Mbabazi yali atiibwa buli minisita ng'ayita cabinet nga ye agikulira ne bawulira nti azze yafuluma gavumenti omwaka gumu emabega ne bagamba nti ono yagenda okutugirawo Museveni era tugenze naye kakati bwe kiba nga mwasobola okukwatagana n'eyavudde mu gavumenti ya Museveni eggulo ate abaana be yaweerera obuweerezi nga bakyali bato nga bba ekigendererwa kyabwe kyali kya kusoma nga Bwanika nga Katana ne Rubongoya nga bafunye dde obusungu obwenkanidde awo okuggyawo gavumenti ya Museveni eyabaweerera gwe wabufunye ddi obumulwanyisa nga tova mu State House wabufunye ddi obumulwanyisa ng'omuwadde ebisanja 3 biramba okulonda kwa 2006 wawa Museveni ekisanja kuba wagenda n'okukatiriza obuwanguzi bwe ne Ssebaana awummule mirembe mu kulonda kwa 2011 waliye Colorado kukwali kuzibu nnyo kubanga kata kutwala obulamu bw'omukulu Besigye ne Mau n'agenda no ne Besigye ku airport amwaniriza kulika amagombe wali Kololo mu kulayiza kwa Museveni ng'okukatiriza buwanguzi bwe ne mu 2016 wali okukatiriza buwanguzi bwa Museveni nti n'aba opposition oba n'abeesimbyewo abalaba candidate babaddewo twesiga ebigambo byo okusinga bano abaana abaweererwa obuweerezi nga ne Museveni kabeejumbira yaweererwa Dr. Apollo Milton Obote ate gwe yejjirako obusungu Dr. Apollo Milton Obote bwe yalina ku mwami Yoweri Kaguta Museveni babuyita nze nakufuula kyendi nakwagala nnyo nakwesiga nnyo nakusembeza nnyo nakuweerera naye gwa yeekedde gavumenti yange kaakati aliwo yajjawo yamuweerera gwe ki ekikulowoozesa nti omuntu tayinza kunyiiga kutuuka kujjawo yamuweerera ng'otera n'okuwulira amawulire nti omwana asse kitaawe ng'akuba nnyina wakati mu kugezaako okutaasa yeesanze akubye kitaawe amusindise ku nkondo n'amutta kitegeeza nti ne taatawo wabeerawo lwasukka nga yeggwe alina okumwerwanyisiza nga Museveni bwe yalwanyisa kitaawe Dr. Apollo Milton Obote yamuweerera Idi Amin Dada wali osobola okukikkiriza nti yali asobola okuggyako gavumenti ya Dr. Apollo Milton Obote asooka Apollo Milton Obote asooka yayagala nnyo Idi Amin Dada baatuuka n'okumugamba nti Idi Amin Dada planning olukole kuwamba Idi Amin Dada n'agenda ne pistol 2 ku office ya president awo ku parliament n'amugamba mukama wange bampayiriza gwe bw'oba owulira nti kituufu nettira Obote n'alabira ddala omusajja omutuufu zizo pistol nettira mukama wange teyamutta waayita mmeka ng'amuwambye entebe eyo nkiddamu entebe eyo ne muganda waakugjawo sikiwa nti Salimu Sala asobola okutuuka ku Museveni ng'ayina emmundu nti weewaawo ayinza obutakaluubirizibwa nnyo kuyingira naye era wabaawo pulotoka ey'emmundu nti otatuukwako na mmundu nkulaga amaanyi g'entebe eyo nti n'omwana wa kitaawo n'ennyoko bwe mwali yonka
asobola okujja mu ntebe eyo olwobeera tomwesiga. Gaddafi yatta kojjaawe okutuula. Ne Saddam alina gwe yatta okutuula nga wa Luganda. Kaakati ate gwe ng'ojjonyumya ebiboozi byayaweerera. Yatunda nte za kitaawe Amos Kaguta okubaweerera oba zaali ssente za ggwanga. Kakati ssente z'eggwanga zennyini bano abaana ze baasomerako era baasoma kuweereza ggwanga kyebava baweereza eggwanga kubanga bayawula gavumenti ne siteeti. Ebintu bibiri byanjawulo mmwe akuba temubimanyi. Ne buli lwa Sunday mbaawo wano kati ng'olwenkya ngenda kubaawo nga ndi firimu mujje musome. Mujje mukole ki? Mujje musomeesomeko. Tugenze ku mulamu omulala. Tawa Bwakabaka kitiibwa. Omusajja ayogera ekigambo ekyo akutta akazindaalo ebisiyaga ali mu kubikubawo ng'ekya bulijjo mu baana ba Buganda abaavu abazibu, mu baana ba Buganda abatakyalina ebeegeka luba, kyokka ate buli lwakikubawo ateekamu nnyo ssente goba wadde Obwakabaka bwa Buganda ekitiibwa. Nazzikuno nga n'ekigambo kwegada nga tekiyita mu kamwa ka Muganda. Era Sirimu bwe yayingira Uganda mu myaka gy'ekinaana. Waliwo akatambi ke nalaba ku emboozi tebankadde ng'omukyala bamubuuza, olowooza nti guno omuteeru guva ku kyoba kino ekirwadde kyavudde ku kikubanga jjukira yatandikira Masika nga bayita Ddogo. Te abasawo baatugambye buva mu bukaba. Kakati kibi nnyo okusomesa omuntu ebyafaayo ng'ate yaliwo mu byafaayo. Oba kibi nnyo omuntu okugwa essomo ly'ebyafaayo ng'ate yaliwo mu byafaayo. Ffe mu Buganda n'ekigambo kwegadanga tekyamalanga gajaajaamizibwa. Tekyamalanga gayita mu kamwa. Twakiyitanga bukaba. Naye oli kazindaalo oyasanguza ebisiyaga. Ebisiyaga obifudde topiki. Oyogedde ku jiriisi gwe bakozesa. Oyogedde ku ovulo ze bambala. Oyogedde ku pampa ze bambala. Oyogedde ku mpeeweeta gye baweeweeta. Oyogedde ku bikigwa abatawadde Bwakabaka bwa Buganda kitiibwa kubanga ffe mu Buganda ekintu ekitali mu nnono zaffe tekifuukangako discussion era tekifuukangako kyakulwanyisibwa. Gwe genda obuuze Museveni oyo afudde ebisiyaga discussion abatume nti kyekyokulwanyisa kye mulina okukubisa Kyagulanyi nti buli lwagenda mubazwe ngo mugambe oli musiyazi fate wantulwanyisa bisiyaga. Genda omubuuze kitaawe Amos Kaguta omule mirembe yabatuuzaako ne mwannyina Violet Kajubiru ng'abateereddewo penalty kugwana akwata nga yeebase ku muganda. Baana bange mujje. Gwe Violet Kajubiru naawe Museveni kennaabasanga nga mwezaddemu penalty yakubagoba mu kika n'okubatanza ente bwe ziti. Ebintu ebitabeera mu nnono zaffe tebibeera discussion. Oyo abifuula discussion yabeera promota waabyo. Weebale kutunda bisiyaga. Barakallahu fiikum. Omukama Katonda akuddize omwonoonye ennono n'ekitiibwa kya Buganda n'enfulumya y'ebigambo. Kubanga ebisiyaga byayitibwanga omukwano ogw'ekyennyume. Lwaki byayitibwanga omukwano ogw'ekyennyume? Kubikweka baana kubanga ekigambo kyali kinene kireme kuba waawalirangamu. Naye bwe kibanga abakulembeze baffe be bagamba nti baagala nnyo Obuganda oba abeeyita abaagala ennyo Obuganda nga be bakwata obuzindaalo olunaku olwaleero okwogera ku bisiyaga, be batunzi b'ebisiyaga kubanga ebisiyaga bikola mu ngeri zonna zironga z'obyogeddeko mu bulungi oba ne mu bubi. Ebisiyaga bifaanana bebe. Sebo mukulu bebe kulu nsonyiwa sigambye nti oli muli wa bisiyaga naye nkugambye ebisiyaga bikufaanana kubanga walina marketing strategy nti oba onjogeddeko mu bulungi oba onjogeddeko mu bubi. Azironga azigonjogeddeko nze ekyo kye nsinga okwagala by'ebisiyaga. Ebisiyaga okujja mu paalamenti y'eggwanga bifuuke discussion olowooza byalwanyisibwa
oba byayandaala kubanga okuyisa etteeka eriwera ebisiyaga ate byotakkirizangako ofuula otya ekintu etteeka erikiwera byotayisangako. Omuntu alwanyisa ebisiyaga nga tabiyisanga kabirwanyisiza munda. Wane Kenya gavumenti ettabatte naye mu magezi mu kimugunyu mu activist wa bisiyaga bakunyigira mu kimugunyu. Kakati okutta ebisiyaga obitutte mu nnyumba y'eggwanga obifudde discussion mu nnyumba y'eggwanga olowooza oba obikakkanya oba obeera obipromotinga. Tokkirizanga omwana okutuukwe okuyitamu ekigambo ky'olwanyisa kaŋŋambe nti kino ekintu nkirwanyisa ate nkigamba omwana omuto lw'oli mugamba eyo firimu temugiraba ajja kwebuuza lwaki maama agiŋŋaana. Kyabuvunaanyizibwa maama firimu eyo gy'atayagala abaana balabe agiteeke wansi w'ekitanda kye mu kisenge kyasibe nawo. Naye bw'ogamba omwana nti ekyo tokikola ng'ate weekiri awo akirengerako ajja kwebuuza lwaki bakiŋŋaana. Kye nagamba mukulu wange Karimu Sava ayina oluyimba ani atannajja asuwa emirungi walaalaala eŋŋoma ngikonye mu Luganda bino nnyimbi eby'abakulu mwedigidire abaana abato mulindeko ebyammwe enfumba obagobangani awo banga abatumye nti mutuulire ddala muwulirize. So nga ate ye Ssebatta bwe yabanga agenda okuwuliziganya n'abantu abakulu teyayimbanga byakyana kito. Omuntu agenda okuwuliziganya n'abantu abakulu tekikwetaagisa kugobawo baana bato kubanga nfisizaawo akadde abangi lwe muyita ddolero omwana lwali lujjuddemu ebigambo by'omu kisenge naye olw'okuba yali awuliziganya n'abantu bakulu kyali tekimwetaagisa kugobawo baana bato kubanga olunaku lw'ogobawo abaana bato bajja kwebuuza nti bangoba ku ki. Lw'ogoba omwana omuto yogera ng'owuliziganya n'abantu bakulu naye oyimbye owuliziganya n'ebintu eby'olukale obyambudde bw'oti ate ogobawo abaana abato gwe lwaki toyimbye ebibuzaabuza obwongo bwabwe. Kakati kye kimu ne kino eky'ebisiyaga tulwanyisa bisiyaga mu Uganda naye ng'ate abaana bongera biwulira buli abyogerako awunzika agamba babalina ssente nnyingi bagaba ssente nnyingi mweno Uganda ey'abantu abaavu. Wano waabikubira omwana tagenda wuulirawo agenda kuwulira eno balina ssente nnyingi kubanga bakimanyi nti Abaganda bagamba nga ow'essente kyalema ow'enkata tezinga togenda mmubuulya bizibu biri mu kusiyaga wabula ye agenda kufokasinga ku kimu nti bwe nnaafuna ssente nja kwejjanjaba. Mulekeraawo okwasanguza ekigambo omukwano ogw'ebikukujju naye ate ye kyabwanika nze ng'omuntu nsobola okukitegeera kubanga abasajja abasiyazi oba ekibinja ky'abasiyazi kyamugombamu obwala ne kimutuusaako obuliisamaanyi eso nsobola okukikola ki okukitegeera. Naye bw'osulanga ew'omusezi lw'otegeera nti musezi tosobola kusulawo kiro kyakubiri naye ate kibi nnyo omusezi okumala okugoba ewakaawe nti genda wabadde okwata abaana bange noga nti amakaago masezi kyekiganjemu waali gavuddemu nga tebannagobamu tewaalirinze kyakugobamu oyina kugavaamu nga tebannagobamu then olyoka owa obujulizi nti amaka gaawo mulimu abasezi naye olunaku lw'olirinda basooke bakugobe olyoka ojjukire nti amakaago mulimu abasezi then obeerako ekikyamu ku mutwe. Otherwise Justice for Bwanika yasiyagibwa akabinja k'abasiyazi ne kamugombamu obwala. Ngenze ku mugole Masayansi Mpuuga Franco Luwambo Luwanzo Makiyadde yazze yesaze kitengi yeggwe musajja asoose okwesimbawo okulangira nti ngenda kwesimbawo kuba president nga togenze kuvuganya president wabula nga ogenze kuvuganya wa opposition kubanga ekibiina ekyagguddwawo okununula bannayuganda ate mu kuggulwawo okununula bannayuganda obwanga kyabwolekezza atatudde era gwe baagambye nti munafu nnyo sinaye pulezidenti omutuufu kitegeeza mumanyi omuntu ow'okulwanyisa pulezidenti omutuufu oyo gwe mwogerako then ono mumwagaza ki wabuuzizza nti munaawongayo ki
wabuuzizza nti munaawongayo ki mwe bavubuka bannanga abagenda ewooyo asaba ente asaba embuzi asaba ebiteretekka b'enjaga asaba bikiggo wawongayo ki kyangu nnyo bano nga tonnababuuza kye bawongayo kye bagenda kuwongayo gwe sooka obabuulire kye wawongayo bo banaafuna we batandikira kubanga tunyumya n'eggoonya ebaddeko mu mazzi yo yatwalayo ky'okuweebwa permission okukozesa amazzi g'ennyanja yeewugiremuko oba yeekwekemu egafuula amaka gaayo yo yakozesa ki goonya eyo munaawaayo ki biterepopa b'enjaga bali baagala nte baagala mbuzi basasuza okufuna kaadi mwe munaawaayo ki gwe wawaayo ki very simple babuulire kye wawaayo nabo banaamanya bye bakola ki we batandikira munnange nno essuuti egudde ebbeeyi abantu abayambala essuuti baafuukira ddala abantu abasiru abatalina magezi era abatategeera nenkusaba gweomuwala afumbirwa tofe nnyo ku ndabika y'omusajja okasinga nnyo ku ntegeera y'omusajja omusajja ajja kujja akukwane ng'aliŋŋaŋŋa mpuuga naye ng'amagezi poteya nga temuli kasiba nte Moses omulunzi w'embizzi za Salimusale kati bwe wavuddeeyo ng'owunya kalimbwe w'embizzi ova kulongoosa biyumba bya mbizzi ate munanga omuntu bw'alwa mu mbizzi atandika ozifaanana si kibi si mu bubi naye kasiba nte Moses atandise okufaanana embizzi weeyita otya pulezidenti nga waliyo pulezidenti atudde kale ttaabasibe kakati gw'olwanyisa waaki eyeeyita obweyisi mu buto twakolanga obubaga nze maama nze gwe taata ne twakomanga ku ekyo era bazadde baffe tebakisangangamu buzibu kubanga twali tuzannya buzannyi bw'aba ne Bobby azannya buzannyi lwaki gw'ofokasinzeko tofokasinze ku mutuufu n'ofokasinga kw'ono eyeeyita obweyisi munnange bw'olunda ennyo embizzi otandika okutunula ng'embizzi otandika okulowooza ng'embizzi otandika okufaanana ng'embizzi n'entegeerayo etuuka ekiseera ng'ejjayo ekifaananyi ky'embizzi naye siikunenye olwansonga nti oli mu kika ekitali kikyo okimanyi nti weddira nnyonyi ewa muzeeyi Byasaali oli mwana wa Byasaali teweddirangako ku mbogo oli mu kika ekikyamu ate nga ne mu kika ekikyo baakuwadde omugabo gw'ekyennyonyi naye olw'okuba nga neeno oyinayo ekibanja toyagala kutaayo olumbe lwo bw'onaafa tunaalusaba mukulu wa kika ki tugenda ssaba kayiira gaajuula emugulu nti twagala kwabya lumbe lwa Kasiba nte Moses oba tulina kugenda mu mukulu akulira ekika ky'ennyonyi gye tuba tusaba olumberu kakati omuntu yenna nga lubaale w'ekika mubanja asiriwalira ddala ajengewalira ddala aggweramu ddala omukyuzi aggwera mu supu nkutunuulidde n'amatama agakulinga ag'embizzi fe twatandika Nopo abasiru abo n'ebirala wagitandikirawo kale olina waddembe okweyita eyatonda naye ddayo mu faamu ya mukamaawo Genosale olunda embizzi kaakati gwe alunda embizzi za Genosale oyo ye mugabi w'embizzi za Sale musimanya Nadis gwe baateekawo nga feesi ya Nadis okulunda n'okulima bugagga kyokka nga ffe tetukyalina ttaka baamuyisa mu kigongo mwayite okulunda embizzi za Sale kati ate gwe omulunzi w'embizzi za Sale kati tukubalyeko ndiye gwalina okugoba Museveni gwe omulunzi w'embizzi za Sale muggwe essuubi mwe tuba tuliteeka nti gwalina okugoba Museveni naye mwenna nessiba nenya lwa nsonga mwenna amagezi gammwe gaabadde gabikkiddwa kubanga omwabaddewo n'ow'amagezi amabikke Michael
Mabike n'ensembyayo yali enisikini byanjawulo okufaanana omuntu n'okutegeera nga ye, okutunula ng'omuntu n'okutegeera nga ye, okutambula ng'omuntu n'okutegeera nga ye. Ekituufu kiri nti kisobola okukwanguyira okwogera nga Bobby, okutunula nga Bobby, okuvimba nga Bobby, naye okulowooza nga ye akazindaalo kaakuzitooweredde. Waliwo enjawulo wakati wa TikTok live n'obuzindaalo kwe tuyimbira n'akazindaalo ng'ak'ennukuta zaakulemye okugatta okukakkana nga musajja wo musudde mu nnyanga. Kaakati olinga ng'owa takisi eyasse omuntu nga yeffe tutunda sanduuko nti weewaawo ky'oba okoze kibeera kibi, oba oyiye famire y'ono, obulamu bw'ono oba obudobonkanyiza n'obwa famire ye, naye ffe obeera otuleetedde kasitoma nga tutunze keesi. Wabeera ekibi n'ekirungi kibaawo, bwe tufa nga ye omusezi entamu ye agikuuta. Naye obwongo bw'oba ogendanga mu jjimu okole obunyama obufaanana obwa Bobby, n'obwongo obwo bwetaaga okutwalako mu jjimu ozenga ye. Otherwise Mpuuga finito. Enkuba weesammukira nga naffe tumaze okulya nga tudda mu ddene butaati. Twagenda we tuseka nga tutema obukuule n'okwewuunya omufumpuuga. Kuba enjala yatuluma n'omutima gumu nno, naye laba empona bwe twagiwona. Twatuuka Mukungwe ng'olwo bugenda okukya buti ne twebasa mu kubukoowawo. Ne tuziika Mpuuga nga n'abataka abasanyufu olw'omutima muli gwe twayolesa. Naye n'ekitiisa omufu kye kiki? Ndabye nammwe ensisa ebakutta ate nze nali sale sitya Mpuuga. Yali mukwano gwange ow'omunda.